Olunaku lw'eggulo eyaliko minisita omubeezi w'ebyobulimi Christopher Kibanzanga yakukulumidde ekibiina kye ki NRM olw'abamu ku banene balumiriza okumulwanyisa n'okutuuka okumusuza ekifo kye ng'omubaka wa Bughendera County. Ono yeebuuzizza nawa gy'agenda okujja obukadde 600 kkooti ze yamulagira okusasula Acrobat Kiiza eyamega musango gw'ebyokulonda ku kifo kya Bughendera County ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda. 300 million. And that is to Acrobat. 300 million. Now, Electoral Commission, which is a department of government and represented itself, it did not buy lawyers, it is also putting 300 million. Olwaleero Omubaka Kiiza yanukudde Kibanzanga n'amusaba anoonye mangu ssente z'amubanja kubanga na ntono ku ezo ze yali ayagala. In fact, it is even little. This man is even little than what I spent, than the damages I incurred. So for him to complain is very unrealistic. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Karemani agamba omuntu abasingiddwa omusango era kkooti n'emulagira okusasula aba alina okutandika okukikolerawo okuggyako ng'ajulidde. Gwe bagambye okusasula tajuliza kiba kitegeeza alina okusasulirawo ssente ezo okutandika n'olunaku olw'okusasula. Tuwali kugamba nti ajja kulinda kwenako bweziti aba alina okutandika okusasula. Karemani ategeezezza ng'etteeka kkooti mwesinzira okusala ssente ziweebwa omuntu abasinze omusango mu kumuliwa n'okusasula ezo z'abasaasaanyizza bwe lyakolwamu ennongoosereza kale nga ne ssente zaayongezebwa. Waliwo etteeka eryaliwo emyaka mingi nga lowa ssente ntono nnyo kati olwa inflation baatula ne bakyusamu. So ndowooza oluusi bayinza okugamba nti kkooti ziwa ssente nnyingi naye kisinziira ku tteeka eryo eripya. Ekyokugamba nti NRM temuyambye Kiiza ajjukiza Kibanzanga nga naye ekibiina bwe kyatunula ebbali nga bendera ye muyita mu ngalo mu ngeri gy'agamba nti tematiza. Acrobat Kiiza wabula yeewanye nga bw'atalabanga buwanguzi buwooma nga bwe yatuukako oluvannyuma lw'okumegga eyaliko minisita. People we worked with to make sure that there is no rebellion in Rwenzori. You could see them fighting you. Personally, I got dismayed with the party because when my flag was grabbed, the matter was not properly handled by the tribunal. And the reason why even I beat him, imagine an independent beating a flag bearer, beating a chief priest, beating a minister. Olwaleero ab'ekibiina kya FDC nabo bavuddeyo ku nsonga za Kibanzanga ne bategeeza ng'ono bwe baamulabula obutagenda mu NRM wabula ne yeefuula nampulira zibi. Ndi omu ku abamu nga nti enju gy'oyingira ng'abantu bavaayo bakaaba. Buli afuluma bw'osoma ekitabo kya Kazoola, Betrayed by my leader. Omukulembeze wange Museveni yandyamu olukwe. Bw'osoma ekitabo kya Njuba the Betrayal okulyamu abantu olukwe. Abantu bava mu nju bajja bakaba Kibanzanga yayingira. Kibanzanga yafuna omululu. Bwe yalaba abafulumayo n'agaaka ngende ntule mu bifo byabwe n'atamanya lwaki bavuddeyo. Omwogezi w'ekibiina kya FDC Ibrahim Ssemujjunganda yeebuuza ki Kibanzanga kye yali yasuubira ng'aweereddwa baminisita mu kibiina mwe yali omupya so nga waliwo abaali baluddemu nga tebasinyizibwangako na ku kifo kino. Manya nti waliyo abadde baswami bali ku lubalaza balinda kulya bintu ebyo kati Kibanzanga bagenda okumulaba ng'ali asolobeza n'amalusu gayiika baali balina okumulwana. Wabula aba FDC bagamba beetegefu okuddiramu Kibanzanga singa akakasiza ddala nti ayize essomo. FDC tumuteerewo red carpet tumwanirize akomewo tumurehabilitating tumudaabirize bulungi tumuze because yali mulwanyi mulungi. Ebyatuuka ku Kibanzanga Ssemujju agamba libe essomo eri abo bonna bamala gaabulira bibiina byabwe olw'ebigendererwa eby'okweyagaliza. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi. Anoonye byakulya saawa.